olukanda nebaza Mukama atukumye namwe n'abakuuma nebaza Mukama olwa famire yange tuwadde netuwalira ddala twebaza kuba mulwadde twebaza okuwona kubanga tuwadde nnyo ne famire yange yebaza Yesu nebaza Mukama okubanga atuwonyezza nebaza Mukama olw'ekyo kubanga nakwira musumba obazaalisa wange oba mweka simanyi ne mugamba musumba omutima mpulira gwewuba guliko obugenda okuvaamu nga mpulira n'agasaba obusa bisigayina naye nga n'abaana balwadde mu nju ffenna tuli balwadde naye nebaza Mukama eyatuwonyezza kuba bonna n'abazzukulu ffenna tubadde balwadde era neeyongera okwebaza Mukama olw'ekyo okutuwonya. Genda Mukama Katonda ayogere ddala okubakuuma n'okubawa obulamu obulungi n'obugabirizi mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwa abaluganda. Amiina. Neebaza Mukama olw'okubirwa wiiki eri ewedde naliva waka nga nzija ku kyaki bwe mmala okulosinga nti oluguudo nerinnya booda simanyi owa booda omulala gye yafubutuka naye neebaza Katonda yakuteekako obukuumi nti epiki gye naliko teyagwa ate era tetwakoloboka neebaza Mukama olw'ekisa kyeyamponya akisidenti. Neebaza Katonda olw'okutaano oluweddeko olw'okutaano lwa wiiki eno nasula wano mu kusaba ngenda otuuka ewaka omwana n'alwala nange mwenyini neetyaga sirina nagasaba butufuna kidde nnyo obukedde ku makya ngamba kansabe savisi eyakawongezi sigenda muyokumakya naye nnyota ya Katonda numpereza nga bajjo wanegenda ku kyaki nebaza Mukama eyawonyeza omwana wange ekitiibwa nekyeno kiddiza Mukama. Amiina. Mukama mwagale byonna bijja kutereera mu linnya lya Yesu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nze nali seebaka ebyaddala okuvaaka nga mbeewo natandika okutegeerera nga emizimu gyakwesanganya sipiriti yange ng'etambula kwegamba nga oba ndinga obe yafuuka eki nekutwala emizimu negikutwala mu Amerika kwegamba sipiriti yange yatambulanga nnyo nga sisobola kwebaka naye neebaza Mukama kyatandika mpolampola nga ku wiikendi neebaka Mukama yeebazibwe nanyumizaako omukwano gwange nemugamba naye okimanyi tandise okwebaka naye neebaza Mukama kati neebaka bulungi omwoyo gwange tekukyazunga n'ozunga gwogwa mu binnya n'ovaayo negikutwala mu bika n'ovaayo n'ogendawa naye neebaza Mukama kati neebaka otulo nzukuka kusaba kyokka kyekinzukusa Mukama bampeera omukisa. Amiina. Kubira Yesu enkalizawo. Yes, ekizibu ekyo kirimba nti osanga omuntu ng'alina emyoyo tekimuganya kwebaka. Yesu omulungi yeebazibwe nga ye okwandibadde okwebaka aloota mbazi ezimugoba n'agugumuka misota gyegimubojja n'agugumuka aloota afa alaba zikeesi naye ekisa kya Katonda kimala kuba Bayibuli egamba mujejjendi mwe abakooye abazitoowereddwa munaawummuzibwa. Katonda alina ekiwummulo ky'obulamu bwaffe nga tuli ku nsi era Mukama asobola okutusanyusa. Mukama abawa omukisa okuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Lazarus.